That lady you are talking about, kati munange very soon she'll be my wife. Mukazi goyogerako agenda kuba mukazi wange bunambiro. That's not like Osaaga pastor. when I'm here. Nga nze ndi wano. Ng'oli ate ensonga. The one that has been with you all this while. Nze muntu abadde naawe okumala ebbanga. If you're going to marry anybody, it has to be me. Kati nno oba oyagala kufumbirwa kuwasa muntu yenna olina kuwasa. Ate Matter of fact, assistant pastor oba omukadde w'ekkanisa eno teyeekubye. Bulijjo pastor onaamulaba ng'anyirira. Kati ate pastor asobola kuŋŋamba nti oyagala agenda nandigenda ento. Nze mmaze wano ebbanga lino lyonna nedda ssebo nze alina okuba kati nno oba togenda kumpasa nkusasule. Byenkoledde tobimanyi. Obwayo mbadde wano nkoze ebintu byonna oŋŋambe mbona osimanyi oyagala kera ku makya ofumbirwa omuntu omulala nze nga ntobye naawe. Kanisa eno nze amanyi ebyama byayo. Ssebo mukulu nkugambe nga bw'okoze salawo nti ogenda kuwasa mulala nange nsazeewo nsasula ngende. Ekiki gundi gwe wandibadde weetereza kubanga kyokka ate ekituufu ono alina ebyama bya kkanisa eno. Yes, kate katugitandike mulambalamba mwana twatali kumala budde oyinange vijje JoshK. Naye nga nkutegeeza nti munnange ensonga y'okulaikinga eyo nsonga nkulu. Agirabidde ku YouTube sooka olaikinga vidiyo eyo. Mbe naawe laikinga naye lwaki temwagala kulaikinga? Kale webale kulaikinga mbadde ntandise okuyomba. Yokonyige ne mukaniafanika channel gwe atannaba kusubscribinga. Omanyi firimu zino tugenda zifuna buli lunaku saa zaffe ziba 9:00 essaawa 10:00 buli lunaku wano wennyini mu channel yaffe eno. Kati munnange ate era osobola okugula t-shirt ya VJ JoshK n'ofuuka top best. Top best is combat t-shirt yokka 3/4 oba oyagaddeko n'enfookiira giba $5 gyokka. Tegedde munnange nsonga ya t-shirt gwagyetaaze nkubiraako. Nkubirako either ku email oba direct oba ku WhatsApp nkubirako togerezeganye otekeko akasimbi ate nji delivery nga wonyini wogyetaaga. Okategedde munnange katandike tiimu yafuata watali kumala budde aba besties banga bali ku screen mbagala nnyo ebitagambika. I love you so much. Kati munnange tutandikiddewo ekitundu kyaffe kino kyekyokusatu ku firimu yaffe eno MALAAYA wa pastor. Kati wano we twasembeyo okulaba nga bwana pastor ono yeemuunyamuunya kubanga ezimu ku ndiga ze yayise okuzannya ebyamagero endiga emu yabadde teri simple kwegamba ekubwa era yayese ng'eyambudde pastor ng'emugyeko akasimbi konna. Wabula musajja mukulu ne yeerowooza nalanga ebintu byali mukola oba oluusi nedda si birungi ng'akozesa bubi erinnya lya Katonda. Mbolo kati tugamba ayagala kulokoka. Naye nga omanyi wayo enjogera egamba sitaani talokoka. Nasigala ayimbemuko obuyimba bwayimbyemu awo alyoka akoleze essaala. Essaala twagiwulidde nga naye eri bulala. Naye nga nkutegeeza nti abattana construction finance mwana twate bateeka ensimbi mweno still. Tana construction finance balina amataka mu bifo ebyenjawulo. Balina ennyumba eziwedde mu bifo ebyenjawulo. Bakola land surveying. Bola bakugobera ku byapa. Sente n'ozibawa ng'ekyapa kikuli mu ngalo. Mbufunze bajja kugonza bulamu. Tana construction finance bajja nakuwola ensimbi omayize ekizimbe kyo kasita kiba commercial dduuka katale store twala tugende bakuwola ensimbi ne kiggwa bulungi ate n'obasasula oluvannyuma nga naawe otandise okola sente mu bizimbe ebyo ate era nga bakulinkinga ku company oba factory ezikola ebyokuzimbisibwa n'obifuna ku layisi atali wano na wali. Okategedde munnange ku screen yo enamba zawe kwe bali emabegaawo kati banoonyeeko. Kati Pastor Peter gwe tumanyi bulungi omufere eyo nga tuvaayo kati okudda wano I really want to buy those stuffs. Butuufu ebintu ebyo byetaaga obbigula. Listen, we are traveling abroad. These things for. Tugenda genda wabweru. Kati ebintu bino bigenda kugasa ki? I need them to travel. Nawe kenyini okimanyi mbyetaaga nga sinnaba kutambula. Labayo. I'll give you the money. Kale ngenda kuwa ssente obigule.
Kati mwana mwalo ono bagenda out oba vacation n'omwami ono. Your stuffs. Nagambye ono omwana akola giri emirimu ntunda byange. Once I'm going to. Amaduuka gaabwe gabeerere mu Central. Called it. Mu Central Gundi. Central Link neeri Central Africa. Kategedde munnange. Bazimba amaduuka gaabwe mu Central Africa. Kati ono ye mwami amutegudde. Oba kati omukazi waba malaaya kati abamuguze abaani. Kale katumuyite client. Agamutwala out n'omwana ayagala okugenda out ng'asoose mukuulamu abayaaye. Business. Kati pastor ng'ajabuuza business eri etya? Is your madam around? Madam wali taliiwo. She come to the shop today? Anajja leero ku dduuka. Si wakujja leero. Right. Okay. Right, cool. When she comes, kale wonna wajjidde. I know that I checked on her. Mugambe nze muchekingako. Twetaaga okusabira edduuka lino. Mwoyo alina bye yaŋŋamba. This Sunday or not? Kati mukulu ono yeebuuza omukazi ono anajja ku Sande oba nedda. This no good with that one. Pastor ayagala ekintu kimu endiga eno erabikeko ku Sande kubanga endiga z'ayina ku kyaki zo nsiiwuufu. Saala zasaba akambira alumananya. Pastor ono sitole kine mukama wange. Kati ayagala n'endiga engaggagaggamuko erabikeko. Kati munanga tudda ano balaba mupiira. Si. Sukulabe. Muye yamutemye. Yesu Kristo. Jesus. Yesu Kristo. Sukulabe mwana. Jesus. Yesu. Put up on your side now. Banange lwaki azanya watu? Same now. Mwana. Blind, you got holy ball. Yes. Okay. But no mpira. Jesus. Yesu. Karinkana jana gana ye. Play, move. Gwe piro. Oli okay okubiddwa kayaga storage. So, waiting happen between you and Jesus. Biki byogerako mu Yesu. Referee. Refali nawe nedda. No, Jesus. Nawe mwana Yesu Kristo. No. Piro terera. Jesus deaf. Kubuza kimu bibiri Yesu story. So the corner. What's happened? Gwe ate buzibu ki Yesu alina buzibu. Mwana. The body weak now. Sikutegera kati wiki eweze. What did you call? Biki byolimu mu Yesu. Call. Okay, I never tell you. Gwe, I don't give my life to Christ too. Hanze na obulamu bwange nabukwasa Yesu nalokose ebyekintu ekikulu. Give your life to ngobiwani Yesu Kristo omunaza. You've been born again. Gundi mboli born again gwe. Enyo. Yesu. Will you stop that? Piro lekera Yesu byo wano bijje man. Too much. Bintu bya tufeda ano. Yesu asusse wano. Abaralinka. No, because you got t-shirt. Why kati njogere. Rubale. Jajja nagale banda. Shout Jesus. Why chimbibiri Yesu. Is your father make a picture at the end? One only condition of it. Baba. Jesus. Yesu achikoze. Did this. Only Jesus can do it. Yesu yeka sobola okutebesa ezo golo nezinywa. He has done it. Yesu achikoze. Jesus. Mukwano gwe yagamba why. Let me enjoy this man. Mwana olabiko kabiddwa akayaga. Ate simajje kavudde leka nkwesonyiwe. Ono Yesu wo. Zekangere. Omanyi kyaliwo okubanga okimanyi muyaaye. Nave nagamba mbuno simanyi Yesu simanyi yalokotse. Ye amanyi pastor ndowooza enjiri eganye etandise omusensera. Takyabuulira abantu kati yeebuulirira. Mulima pastor abagamba kolanga bwenkugambye so singa bwenkola ng'ebikolwa bye byanjawulo ku njiri. Beera n'omukazi omu naye nga otuna mu hisitole ye pastor oyo ne ku ndiga za Gaaya. Abo mwaba bamanyi. Kati munnange kyaliwe ng'amubuuza kyekigamba mwana tugana complaininga tubeera tya mu nnyumba nga temuli kyakulya. Omuntu yandifunye ekyokulya man. Gwe mboli muyala. Steady. Nnyo ndi muyala ate nnyo. I don't tell you. Wabula gwe. I say anything will make me package that kitchen.
olaba kyonna ekyetaagisa okupakeginga kitchen eyo kwegamba ekiyungu ekyo okukijjuza ebyokulya kyendiko wano like that na wife she don't build no me I'm not ready to settle down gwe kyobumanya nze njagala kukyetoliika kati nga omanyi omukazi ono wenaaba amufunye akasente tugenda kubanga tukafunye n'omuza mu fix wano eno bulungi akasente tukole tupakinga ekiyungu if at all say you don't ever arrange the kitchen kati just to drop something like maybe noodles or something where person fit just get ono ye byamutama agamba ku okutereeza ekiyungu naye ate ekiyungu ateekamu binudozi sitole twatugenda ega kulya kamere aludde okulya emmere etegeerekeka try abi no you gwe mwana ngezaako naawe nja kikwasaganya so I will continue to be try for you because you know my God nga okimanyi mwana gwe wange ngenda gezaako okulabika nga nkibeera naafuna akamwenyumwenyu musumba ekyokulya kimwekubya mpi ngoge mazima era kyaliiwe watayiya kakulya waka wano tebaba kyakulya essanyu lijja ng'ategedde nti mu kiyungu mulimu ekyokulya musumba follow up reason that in abeg the person no go die saba mukwano gw'ekintu kimu ensonga y'ekiyungu agikwasaganye Brenda I remember her kati n'amujjukiza ku Brenda my jackpot that okimanyi nga Brenda jackpot yange gye nali nkugamba so jackpot otya I won't package that kitchen. Okimanyi okuyita mu Brenda oyo ekiyungu ekyo njagala kibeerewero package di ate Brenda wanaasafiisa ebintu bijja kubanga byekola kati ono mukwano gwono pasita zakako mukwano gwe tava ku kompyuta ebintu bye byakuferaafera kati afuna abakazi n'abateeka mu fiksi n'abakuula obusente kategedde akantu ako omanyi bamaama abo batta kasita aba mu laavu n'atunulako mu kompyuta awe byakola omuyaye tamukkiriza kutunula ku kompyuta leka gwe leka gwe koma ku kyendese mu kiyungu kompyuta girayo bulabi ogyesonyiwe tulaba malaaya wa pasita katundu kafe akokusatu nagambye alina obutundu buna ate nga n'akokuna wenjogera kafulumya edda kagenda kuba nkafuluma ku ssaawa ezo mu maaso kati simanyi wobanga ogirabidde ku premier tufulumya ku ssaawa 9:30 n'essaawa 10:30 buli lunaku 9:30 n'essaawa 10:30 ebitundu bibiri buli lunaku YouTube channel yaffe eno vijje JoshK Films official olumva kati Brenda yajja n'afumba naye nga omanyi omwami ye tebaamukubira kuloza I knew it. Bas. Mama tell me say this aroma can only be coming from mama yangamba nti kana akawowo akalungi bwe kati kava mukyala nga yafumbye nakitegedde Brenda weebale kujja mu nnyumba eno finally Brenda afumbye emmere kuno omuyaaya awonye noodles n'ebikomando guno gwe mulundi ogusooka gwe tugenda okulya ku mmere evudde mu kiyungu mu nnyumba eno ntumira ku bakyali baffe ng'abeererawo nnyo kyaliwe ng'omugenyi wajja asooka n'agamba gwe wulya koodi z'abayaaya agambira mwana okimanyi omaze n'ofuna omuntu akwagala kwegamba bulijjo wano weefuula atakwana toyagala kwana simanyi otya abakazi kati ono wamuzudde otya ng'omugenyi wakyala ewaka bamulaga nti yasoose okategedde akantu ako akyali baffe batubeererangamu buli ajja aba mugenyi kati noono kyakoze gwe mulundi okugenda osookera ddala okufuna ku mmere evudde mu kiyungu ng'eva wa mukyala kuba ye mukyala asoose mu nnyumba banange nze ngenze ku dining ekintu mukikwasaganye ate tubalike kale bebeeyidde saavi teweerabira omuyayo yayagala ng'ewerako muwa olusozi mountain erigoni egenda mu maaso yatuginnyonnyoke kati munange oluvannyuma pasita wano wotavaawo oleeta pasita madamu mwali taliiwo madamu otabeerawo buli lunaku alagawa munaye yagendako wabweru yagenda bweru kusuubula yandiyadde akindaze naye akadde konna waakomera gwe mugambire mbadde nga nzija nemukyekingako wano osegedde munange kuba twetaaga okusabira edduuka lino ligaziwe bali baneiba nawe kankusabire gaziwa tambula gaziwa ng'otambula amawanga gaziwa kati munnange
Pasi ayinza okusabira omuntu awo ogazi omuntu n'agaziira ddala. Abantu bagaziwanga please. I have to pastor means to keep this church business going. Kati ekituufu kiri nti Who knows? I fit get another omukulu abadde ayagala kutuuka ku kivaamu ekyaki bizinensi kwe kugamba nti nokola kyonna ekisoboka kyaki bizinensi eno egende mu maaso. guys. Kino kye nagambye mu kusooka yabadde ng'alokose n'agamba obambi biveemu byenkola bya kiferefere mu paati eri we twasembeddeyo okulaba mu kitundu ekyokubiri. Naye kati essaawa zino omuyaaye yakulaga nti bizinensi eno nkulu era yandisigadde ng'agitwala mu maaso. Rich. And handsome. Kati okudda mu bamalaaya ffenna tukuŋŋaane mwana muwala gy'abeera akomyewo okuva ebweru. Kati ono ng'amugamba munnange yafunye omusajja mugagga ate nga mulungi. Abaye imempi kulikayo kyana ggwe mwana. Kati mukwano gwabwe akomyewo. Welcome. Ava kukola. Bamuyiribye wiiki 2 namba. How was your trip now? Bakira nti omu gw'asaavinga. How did it go? Bigenze bitya mwana? Honestly, ekyamazima tired. Mbikooye. I don't know how to stop. Butuufu simanyi ngeri gyakustopinga mu kintu kino naye njagala kikomya. Stop. Okukomya kisebo. Stop. Eh? I would just wash my shop which I got and tax. Take my Kati mwana muwala ye abagamba nti akooye ebintu bino eby'obwamalaaya abikooye agakivaamu. Kati ye ali mu laavu ne pasita naye nga tetunnamanya ye pasita story ki. Pasita ayinza okuba nga mwana muwala ono amwagaza ekintu kimu akyayireko mu kanisa ye kuba waakyalayo kiba kirala. Abantu gye beesooza n'okwesoozaga ne bannayo muwumba tuutu ove ku bizinensi ekola just ebizigo wagula dda manya amagoba g'ofuna mu bizinensi modulo ate nga bizinensi okola onyumirwa nga tonnagwa ku mudinka. Mama nza okulya ebula lyebula. Kati okudde eno ku dduuka ya mwana muwala akomyewo. Kulikayo Going on well, sales good. bigenda bitya kasibe ebirungi wano. So the goods that came yesterday, they've arranged them. Ebyamaguzi ebyatuuse wabyarwengize n'ekirala ono Pastor that's usually comes. pasita atera okujja wano. Have you seen him recently? Wamulabyeko leero In fact, he came yesterday. So yabaddewo n'eggulo yes. What did you tell him? ate ng'ajja okulaba n'agamba atya Traveled abroad. munnaye ne mugamba nti wagenze bweru. N'ekirala That his flyer he shared. kati fulaya gye yatulekerako wano okuli namba ye ogina eri wali ye genda ogireete ggwe. Genda oleete. Kati mwala muwala akomyewo ne ku luno ayagala ndowooza akyalire ku pasita. Listen, we need to take this church business very Kati pasita yabadde ayagala kuva mu kintu kya kyaki eno ku ndiga eri kye yamukola omulundi ogwaggwa. Kati akomyewo ayogere n'ono sister Aida of this church. You are the assistant. kyaki bizinensi bagitwale ng'ensonga enkulu kuba ono alina ebitiibwa byonna People are very, very smart. era gwe nkimanyi oli mukazi mugezi olinga assistant pastor gwe kyoba omanya kola kyonna ekyetaagisa kanisa emusigale ng'egenda mu maaso. This one, don't hesitate. Just Kati abaali wano essimu neevuga ringtone ya JoshK. hello. Hello? Good day, Pastor. Oli otya pastor? Good day, my sister. Olunaku olungi sister oli otya? You're speaking to the owner of that provision shop. Oyogerako ne nannyini kadduuka wotera okubulira. Okay. Sisita n'erinnya talifunanga naye nga yakimanyi omuwala oyo alina okusabirako kanisa eno asobole okuwulwamu. Told me you came to check on me. Thank Kati munaye bagambye nti nojja okuncekinga kwebale nnyo pastor. you. Sure you're great. Mbutuufu nsiima nnyo. Oh, nice. That's Munaye bale kusiima. back. Thank you. So, Pastor, I Pastor n'ekirala brought new things for my nina ebyamaguzi ebya bye naleese mu dduuka. for them. Badde nkusaba ojja obisabireko nange onsabe. I'll be there. Awo nzija. Come and pray. Gwe kyoba omanya nzija nnyo tugenda kusaba mwoyo yakindazedde ekyo. Yesu yaŋŋambye ashwale kye kibadde kitera okundeetako eyo. Wow. Bano bo boogera ne Yesu. You know what I'm saying? The ministry of Nze ngenda kubawa namba ya Yesu entuufu bannange. you to move. Va mu gundi agamba muno gwenyiga. Okay, jjayo essimu yo tandika okunyiga eri
Thank you so much. Number ya Yesu. Tandikisa +256 PRAYER +256 kodi y'esimu oli then oteekeko PRAYER. Namba ya Yesu ogenda kuba omufuna direct. Va mu gundi mpasita gundi yayogedde ne Yesu yamulabikidde ng'akufera. Pastor, see, I have baby foods, cornflakes, you know. Pastor, omanyi nina emmere y'abato, obuugi, akasinta pampara manansate. I'm not married. Actually, munaye onansonyiwa okusekerera kubanga by'oŋŋamba okumpa ntwalireko abaana nze nga siri mufumbo ate sirina mukyala ndi single. Wife to me. Nkyasaba munaye Katonda ndeetera omukazi omulungi gye ndi. Can I pray for you? Kati ndowooza katusabe. Pasita abadde bagenda muwa ku byamaguzi ono alina nnyo by'abaana okusinga buugi bwabwe ebintu weebityo. Kati pasita amugambiddewo siri mufumbo eyo paasi neeyitawo. Tuddako ewo n'omukulu alina omulimu gwe gumweyagaza gulinga gwange tula butuuzi kompyuta kwata masimu yogera ne babestiizi akantu bwe katu nga sinagenda mu field kushutinga maama field ekooya nobeera ku kamera no directing okuva ku makya paka kuziba gundi neetagwa mugenda muwe Piro. Kati Piro akomyewo. Luno Piro musanyufu era ayogera mu nnimi za mwoyo. Kyo kigenda mu maaso. Baba. It don't click. My work don't. Ekyo bumanya nze kintu kyawedde dda. Within just a single click mwana nze kiru. Yes. My head just be hot and just be para. Kati omutwe bugumu kamala. Kuba essanyu lyalina lyamwoki waagonya sina waagonja. Kati nga muyitiramu agamba mwana abaddeawo n'embirowoozaamu engamba ebintu bino mazima bulumu nabaki bwe mbitamu omuntu obeere nga tolina kyakola ne weebaka okuva ku makya paka kiro nga tolinawo yadde 10 ky'ofunye ni mwana n'otulo situfuna kati mbu yabadde yeevuma embeera gy'ayitamu nagaana ekituufu nina okuba amagezi genkola ki genjiya nsobole okuva mu eno embeera naye kati saa zino wetwogera musanyufu binanyumiza kyaliwe byabaddewo era n'amutegeeza nga we yabadde mu dduuka lya mwana muwala naye nga mwana muwala anyumyamu ne mukwano gwe. That's the level of evil that it is just too. Omusajja abenzi zisaagala kumanya. He has money. No, omusajja alina sente. Wandibadde ogenda. You don't care. Gwe ky'omanyi ekya sente kirikirya olaba gwe. Look, at this point of my life, right? Nze olaba obulamu bwange. To marry a pastor. Nze njala kufumbira pastor. Mwendako. Kati ono ye yabadde mu dduuka lya mwana muwala n'anyumyamu ne mukwano gwe yabadde amupangidde omusajja mbu alina sente ate nga mulungi agenda amulabe. Kati mwana mwana agamba nti nze njagala kufumbirwa pasita kubanga bapasita be batayenda. Ate nasanga pasita gundi oli alina abakazi bino. Eyo tuvuddeyo. Kati mwana muwala agamba ekintu kimu ye ayagala kufumbirwa pasita tayagala musajja mulala yenna. Kumbe pasita Peter ye waali wano ensonga aziwulira zimugwa mu mutwe n'agula byaguze naye ng'akitegedde nti mwana muwala ayagala pasita. Kati nga mu buli ngeri alina okwetereeza obwa pasita buno bube nga bukwatayo. Mbusinga yeetereeza n'abapasita omukazi alina okukkiriza kubanga afutala olwo naye musajja si mubi. Obulevu bwebo kwebuli si butono nga bw'abano bagundi abeeyo obuyiiya omusajja bamulabira ku kirevu ye ekirevu akirina ate abamumanyi temukuba nnyo ndaba mwagala kutabuza government section nange sebo nina ebirevu byange yadde obulevu butono nnyo nina ebirevu nze jasi wakuba nti sibiteeka nnyo ku kalevu bampite swahaba
Osegera. Nina jembisa mbitereka keyo. Wansi wenkwawa please. And somewhere else. You play the show. Congratulations, man. Kati chaliwe. Gamuyoza yoza. Tapaka taswamba. Ona yogera munimi. I'm happy for you, bro. Musanyo fukuwanga mwana muwala mbuke. Yategedde nti omuwala ayagala pasita. Kati yaina okuddamu ekifo. Kati abadde ungo omuwala amwegwanyiza wano. Ate n'ekirala ng'ayagala kumubba bintu bye byayina. Otegedde ekintu ekyo. Kati ensonga zino we zijja nga pasita ate gwe beetaaga ng'alina okwetereeza. Atugirabe. Jayo ebyawandiikibwa. Amanyi ekyawandiikibwa genda mu nsi muzaale mwale. Abagaana okuzaala nomukola nsobi. Mugondera etteeka eryo eriva ewa Katonda eryasookera ddala. Obadde okimanyi nti before the Ten Commandments etteeka Katonda eryasooka okuwa omwana w'omuntu Adamu nga yakamutonda bw'ati yamugamba mugende mu nsi muzaale mwale nga tannabagaana na kibala. Kati munnange gamba munno tugende tuzaale twale tuukirize ekiragiro kya Katonda naye mujjukire muzaale bwe munaalabirira mutuma muzaale abajja mu nsawo zammwe ze mbabuulidde si bya kukwata baana ate baddaano baboneebone bikoze bitya mubamene school fees mupulaninge muzaale genda mu maaso ebintu bikusobera sebusanga omugaga ng'ate ye tayagala kuzaala luganga kati alina byonna kyokka ate tazaala sitole nabakimani omwavu asooka akuyiira olukunkumuli lw'abaana nesikaaki kati finally mwana muwala yakyalira pasita kino omusajja mukulu kyabadde afa okusinga omuwala ono akyaleko mu kanisa ya pasita kati obuzibu nga bunajja eno kanisa tebakyagiyita I can do it miracle center bagiyita empty yourself kwegamba olina okaza ensawo yo osobole okumultiplyinga Katonda awa omukisa abo mbw abawaddeyo kyonna kye bayina kyova olaba omukazi oli ow'eddinaali 2 yafuna nnyo emikisa okusinga abagagga abateekamu nga bajjamu kikola singa ekkanisa gy'oba olimu ntuufu nga ddala mwoyo waali naye weba bizinensi ya muyaayi pasita omu yasaba ne transport jayo transport yonna tambuza ebigere Yesu agenda kikkolera nga tonnatuuka waliwo emmotoka egenda gwe kola ekyo mpa zonna zoyina kakasa nti oziteeka mu kibo teeka mu kibo zonna zoyina nasooka agiraawo bonna n'abakaliza transport nkubuulira sande eyaddako tebadda kubanga tebaalaba emmotoka zibayimiza bakoona ekigere abamu ne bakuba amasimu kati buli ataafuna kyamagero ng'ate akaziza ensawo ze eyadda kati kanisa ya pasita Peter empute yoserefu yaddamu amaanyi naye nga saaviisi esinga yakubuulira kwegamba ebirabo ebyo birabike nga bigenda mu kabbo kano baana mmwe mwandibadde mujjuza akabbo ekintu kino Yesu agamba nti jjuza akabbo Yesu alina amaanyi ate agassa ku abo ab'emputize ensawo zaabwe kati junior pastor yasookawo pastor waffe wuuli wali mu bitiibwa wonna waali gweokimanyi nga sikumanyi sina na namba yo naye ate nkimanyi ova mu busoga eyo mukube engalo izama singa nkubulira kyendaba tojja kukkiriza olina taata wo mu kyalo si kyo olina taata wo mu kyalo amaanyi papa giyoga nteekako gandaga nti n'olina taata wo mu kyalo tomuyina taata mu kiwato nkusabire akola kyekyo mulimu prayer position ezimu nga zirina ebikolwa ebyaga omwana muwala abadde nga bigere katugirabe kitundu kyakusatu malaya wa pasita so nga ate eggwera mu bitundu 4 ekitundu ekyokuna nakyo weekiri kyatuuse dda nkugamba nti nno ku channel gwe wasubscribinga
oba nojja ku inbox yange ku WhatsApp tojja kuddamu kusuba kintu kyonna. Firimu yonna egenzeeyo eberenge eva VJ Josh, VJ Dax azonga ze Nigeria kina Uganda is concerned tuba tukuwa updates. Ati munnange nga pasito omukulu atuuka senior pastor Mukama yeebazibwe gamba neighbor olina omukisa yewaddaage kati omukulu ng'agamba pastor omuntu omu agenda weebwa omukisa kwana kiwala kiroberera banaye kimwagala naye sinnamanya oba kimanya omuntu omutuufu gwe kiriko naye kaleke tugambe bonna boonoonye naye omuwala ayagala bwana Peter bonna babuulira teri kwebaka wano aswala omusumba kiba kirungi bw'aba abuulira enjiri ayogeze ku bantu oba kasitaani kabaawo nga katudde kabeerawo awo ku bulinzi era wootababuuliza njiri kubagamba baddemu by'oyogera oyinza okwesanga kanisa yonna ekaze nze nzimanyi kanisa gyeziri ezimu sijja zogerako naye nga gyeziri abantu beebaka otuuka mu kanisa otulo ne tukuwamba naye nga ng'ovudde ku kya sitaani n'embeera ng'ekubowa omukulu ng'akuliriza ensonga za kusonda birabo oba mwana muwala n'akiraba atya. Alright, kasikana ate mu kitundu ekyokuna tulaba tebiggwera njaga tuginyonyoke bulungi nnyo eno firimu zaffe tumanye ate malaaya wa pastor storage kuba mwana muwala final atuuse n'ajja ewa pastor mu kanisa naye ate pastor tukimanyi mufere mwana muwala ali mu love pastor ayagala kumukirizisa amusuule mu love amukuule ssente nga mukwano gwe kyeyakolanga oba emizeege we ziri naye nga biggwerawa mwana muwala n'akigwamu storage nga yeerabidde obwamalaaya oba naye ayagala kumwevera omanyi kati abaana mbu abaana ab'obuwala musebu naye addawo n'agamba kasita nange nakumangamu akwegala banja n'agamba kijjosha ekyo aswa simwagala bufumbo naye kasa mwegala banjamu mbu tekikyali ku basajja bokka mukola ebintu ebyo Top Besties Combat weri t-shirt zaffe mukwano nkubirako esimu ate osobola ogifuna ebbeeyi eyo ku screen yo namu abagala bakolera app ne website ezongezo nkyazikwasaganya nnyo maridadi sana. I love you so much ate nsaba tusinkane mu kitundu ekiddako liking obanga obadde tonaba subscribing obanga obadde era tonaba. It's my boy VJ JoshK.